This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Lydia Jasmine Wena, the one and only concert. Hey, Lydia Jasmine, Eri Rugogo, to Cricket Ovo, Nganya September. Shinze mtwale satu, kumomo, ojifona kwebili, etano yedako, kumomo yena, etebe yabantu munana, ya milioni satu. Lydia Jasmine, the queen of soul vibes, simusikeko, ono waboiro, Jona Kavi, fresh. And again, a great night of pure vibes, bigger stage, bigger energy. Hey, too much of Phenon Records. Ono Lydia Jasmine, waruno mulala muko. Kale wetege ke. Hayimba woyimba, hit ko hit, the music, the love, ya Lydia Jasmine. Oh my God. Eno concert tujagala mwaka janja. Twagala byana bi first born. Ebyana bimanyo kulya sente. Ebiwaza ekisajja kyakina living singe kitayina motoka. Kyatama. The one and only concert. Ya Lydia Jasmine. Nganya September. Kulugogo Cricket Ovo. Ekutosibwako. Abitex promotion. Many of you are in denial. So I'm here to tell you the signs that you should be on family planning. It is just May, but you've already taken 3 emergency pills. You're disrespecting the meaning of the word emergency, but for your life is whoa. Your reproductive life is a crisis. How would you feel if everyone drove an ambulance? Another sign that relationship is still new. This is Kampala. Kampala people have a reception, welcome committee. They have a guest first. You first wait, get on family planning. Because you see, you don't even know if the person snores. Okay, they look like they snore, but you don't know to what volume. So you need to slow down. It is just May. You've already had 3 pregnancy scares. Your reproductive health is a horror. You're holy at the end of every month. God, if you do this for me, I'll give you a surprise. Sweet Lord, it's me again. This time is the last. If you do this for me, I'll become a straight preacher. Just get this thing, Cyana Press contraceptive. It is free in all government health facilities. It is also self-injectable, so fits in your busy schedule. Mostly you people of Soroti, Serere, Ngora, Kumi, Katakwi, Bukedea, Bukedea, Kabera Maido, Palisa, Manafwa, free in all government health facilities. Abachala. Wale somoyo manyambuto. Katonda ya chambuto. Genda weji waminge. Ya bawereza bono bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna. Nabufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugogwa Musa. Waitista Biblia mu detergent. Walo wanangalie ebola yakasajja kasendi kalimba batale. Sendi batale. Nsoze kwa nozigana kati ato banzibe. Twakashobere mu frame otufunye bulungi awo. Tutandike. Nyanjoka ko okolanga atayagala leero kiki? Njala ngomanje tuva kalino ze namule. Muba munyago tabaguliyo yadda akantu. Atuguliddeyo. Temwogerera naye ebigambo ebyo byonna byonna oyogera byache. Nedda mukwano nzo nkubidde oli wa munyago ne muvanga muli bwe muti. Munyago wako wanye mbu you are a very decent lady. Yeah, munyago anjagala. Nanti gwoyogerera ebigambo ebyo byonna. Mama. Oyo boss wange bamuyita Janat. Oh, boss wo. Mugaggawo boss wo. Mugagga wange ava Boston. Boston ya. Boston yebera bi. Yegwe choita Boston na it's Boston. Boston mu America. Mu America. Aha, uno mami gona de gamba. Ne mami okozem. Yo gona de gamba. Wapirawo. Ati yene mmere bweri wano. Ati yagifunga. Yetulese. Nembuzi. Mami kuliko embuzi. Embuzi nayo kweri. Embuzi ensike oyo. Mucho abala. Connecting akana akantu bannaye tukole. Batu tunakola.
kano wakakonectinze ddi oyina omulirawo nga mukafu amasanyalaze gajja genda kyagezaako okugamba nti kakkana nze mutyaba mumanyi omigambo bye bitono kwata popcorn wanti kati ekyo ekikebe okiteeka wano nekikubika face kale kambiire obaleme ejjira basaako kumanyira nobeera nga tolabika zonna oziyisima oze nazo ku booda oba ozikubye luseke ate ono nga twetaliiramu nga tuli mukola oyitawo ne bannaye okukolera wakushana ofa kati yabadde atuyita kati ogenda muteeyi abagole bajja tebalina ngatto mulina n'engatto talina ngatto omugole alaba kyoba okola galawaawo waliwo faani galawo tusooke tubeeko nekyetukola tetujja kusobola kumalako ezaawo tuyambe waliwo n'obuleega dino kushona atunda obuleega naye lya Nalongo lijjamu newakiririrwe kababe kati eriryo lijjamu muno wano wanene nnyo nze nasekise bobs babeera we bati naye kalungi bambi kagulire madamu kano tekamutuuka kanene nnyo bino bizibu bya nsi biri wano madamaze balina ne buno babwambala kwanjula ku gomesi n'onyuma kateekewo sokujeweberenge byo tolabika ndabika muko antonja samira nawe kati ate bwe twagalaga ku bintu bya kushona binalabika bitya ng'otusimbye ebiberenge mu maaso tuvuddeyo tutyawo katudugadde amanyi twakyusizaamu kati tuli ku kamera Kasuku Live katukolera ku kamera bino ebintu bya kisiru yembadde muvuma ekifaananyi kiddugavu twavudde mu iPhone mutyaba kati awo tuli tutya ina battery saver nga nzirugadde muze nga ndimwero singa nati ate nekira kikalaga nti oli mumpi nnyo olaba oli olinga atudde mu kinnya kushona talina katto positioning yenfuddamu ka flapping damu okyuse tulabe akatto kaako tuula ku katto mama mukaleese mulinga abalaga nti siri mu mativu ne mungu teyampe munyagwa ngambye mbu oli mukyala waki agambe she's a woman of what bino byagamba sa wewe ekitiibwa biki ebyo akimanyi munyagwa bona owulira kimuli nempulira fitina mpulidde bubi mutyaba uploading akantu wano waliwo wifi wati bagambye wano waliwo wifi wuuno wano gamba bakuwe password tunakola olunaku lwaleero ebyo ebintu byowaakitalwasiwammwe obuzibu obuliwo ebyobugaga biri eri wammwe ebasooka obireke ono omukyala yawaanako mutyaba wano kati mutyaba amulaba yeemuulamula ebitakwatagana ebyekisiru ono yawana mutyaba yamuwaanako kolumu banange kati wana amugambye muno banaye mutyaba otaddeko weight eyawa mutyaba kati yali mumazeemu awulira obwongo naye munnange abakazi tebakumalamu bano bagenda kuddayo Amerika ate era osigale naffe naye mulaba oyo mwana ajja kgenda mutyaba ajja genda ku kyeyo aggwamu mangu abasuubiza ono omwana gwoninalabyebanamutwala tewali juzi nalabye abasiraamu abakomyewo nga bali ew'omulangira Nakibinge nga bagamba babadde bave tewabalabye abadde bava Emeka babadde ku ku Sande tomanyi nti abasiraamu kalale mwatandise okukayanira kitongole kyekitwala nalabye bagamba sima wabaddewo ekitwala tewaliwo n'abalala abatandise otutwala ndowooza baagala bakizze mu kifo kimu bali babaddewo omulangira Nakibinge nga ne mulangira Nakibinge ng'agamba ebintu bisigale nga bwe biri abatwala batwale naye sindako kyekyo kye yayogedde simanyi muwande bigambo nagendakoko ne musinkana nanyumiza emboozi alina bye yaŋŋamba ate nkanda kubyegaana ate ayatula oyo yagamba kasukupozi wagamba nti kirwa kwade nali muwaana n'engeri gye yakireetamu nasooka n'engugumuka
ajja mu maaso go nga wooli otudde mbanaga wanjogerako wanja samira naye tasobola kwogera kyakwasama kyakwasama kikyo naye agamba wanjogerako ennaku zantu batandise otuuza abantu mu bigambo buli twali mu kuziika Badru Ntambire bamutuuza mu bigambo Anatalia nga ina ne bu video wagamba siina wadde akataka mu kibuga so nga amulaga ne bu video niye bwala bati ngakabwa akabbi abantu bannayi tugenda tuula mu bigambo naffe bituleme gwe naye nkulayirira nze okulinnya awantu bonna nga bantuuza mu kigambo togenda gwe totuula mu bigambo situula mba nakyogedde nakimaze era bw'otandika wano n'ogamba nga nakyogera nsonyiwa gwe ebyo nga bikyali awo banne olabye omukazi eyassa abaana be mulabye yabadde abadde ki kati bagambye mbu balabika okuba baafunamu obutakkaanya n'omusajja mbadde njogera neera oku ku ssimu n'agamba balabika baafunamu obutakkaanya n'omusajja weewaava obuzibu kati ate abaana bayingirira mu bwa kati nozo omukazi yagambye kasooka tta abaana eitha yagambye katta abaana alumye omusajja oba katta abaana naye yette kuba n'omukyala yayidde bamusanze kwa yayokyezza emmotoka kati bamusanzeko ebiwundu ne bamutwala emulago n'atafa bagamba nti akyali mulamu ne wali abaana babiri kati njagala abeerewo nga mulamu nze saagala afa oyo kati ate abeerewo nga njagala abeerewo kimulume obulumi obutemu bumutambulireko ebbanga lyonna naye abasajja batuusizaawo abakazi abasiru batuuseewo kati gwe tosobola lwanira musajja nga lwaki mumulwanira mu bumpi bwobwo mu bumpi bwange nga ye muggalanda gwamanyi naye Zubeda olina olwanirako kati olaba anko aba akukyawa olina omulwanira nga lwaki mumulwanira ani agenda okutwala Zubeda maama laba kino kimafene gwe mafene bongole lutaaya gwe lufire okutali nnyama omanyi gwe naye ondaba ekizibu ontya tomanyi bulungi omwana wooli wali agaye mbu yakulya aliwa oyo ayimirire ndabe yimiriramu ndabe yimirira sayizi obulamu abulamu obuwanvu nagandi kukyekola ekyo sayizi gyendiko nja kuba na musajja nga muwanvu oyo mwana muwanvu yenkananga mutyaba atatuuka mutyaba se omutyaba musajja muwanvu ate nga nze mutyaba musinga obuwanvu tosobola nnyo obutwa nenfa igwe omwana yalese ekanzu yasose giraganzi eriwa ono omwana w'amakanzu Uthman ate ebadde entuuka ebadde ekolete ebadde kyentuuka agirese nga nze naninga mugugube malayika yapima luli ndowooza bambi ne luli yaleeta luli yali bano abasiraamu b'ennaku zinaaba abavubuka bambala bufiitingi babuganye twasooka ne tubugoba mu bakazi omukazi ng'ayambala shariya ebbina nolaba lino limu liri lyakubiri ne tubagamba you cannot please Allah nani ne sitaani omulundi baalinga bagamba oyagala opulizinga Abdallah ne Allah wano weefula mbu oyambadde shariya ng'eddiini bwegamba ate no amabina gatambula gonna shariya egalaga osanyusa Abdallah ffe kyova tulina amabina naye ngeri engoye ze twambala toyinza galaba naye kati bo obuzibu bwabwe balowooza nti bageragenda beeragaalaga Katonda akkiriza muntu yeeragaalaga Katonda tayagala byakweraga ayagala bintu byakweragalaga ebyo mugenda nga mwebiguza biguza ebyo ebintu by'ekisirusiru temuli naye Zubeda Katonda abakuwa bbina nga bwera bwe yalimpa nendibikka anagwe ejjo mama wange yalabye kawala kange n'aŋŋamba naye bana omwana oyo abigula ng'akyali muto nemuga omwana yo wamunyiga tewamukotoggera gwe maama we yakukotoggera bambi yayogezza ennaku mama wange n'aga mwana wange sirika n'okusirika nga ndaga yagezaako nanga yatuuka nofuna akalagala k'oluwombo anyiga ebbina nga nze nkanya kgenda mu maaso naŋŋamba bwotyo n'ofaanana kitaawo kati awo maama we namukomezza gwe okubanga banyigisa akalagala era ebbina ne ligaana waliwo ekikyamu akalagala kakola kikabeera kookya ebbina ne ndowooza kalyokya ne livaayo ng'engeri gye batwokyamu nga tuzadde babookya tomanyi ne batukuba essanja essanja likola litya bwekikyu era kati guno ogubutogo weetaaga kunyiga Zubeda
Andi banyiga bino byonna ne bivaamu n'ofulumya ne bijja ne n'osigaza kawato naye kati weetaagamu kunyiga nde ennaku zino olubuto olubadde lunnuma weetaaga kugenda mutoyi twagenda ne tukola ku Mande tetwalya alusa nejja tetwalya sumbusa kati bwe twakomaawo okimanyi ku Mande twanyuka ssaawa 3 ez'ekiro nga mufaaki nga tukola buntu naye Katonda yatusaasidde bonna bwe twakola ku Mande bwayiseewo Katonda yatusaasidde nedda afuna omulimu ogugwe addeyo ku spirit gye yali ku Supreme kati oyo n'agenda ku Supreme wali waliwo TV y'abasiraamu bagiyita batya GTV n'abagamba abadde akola ku Kasuku Live bakuwerawo bwa manager naye oba olinda gye basoloozezza mu masjid kuba abantu bagiraba kitono andi kati abeera alina okulinda bwe basoloozezza masjidi ne mufti ate n'alina mufti ateekako omukono ate olumu abatali mu ggwanga ate mufti basangibwa naye alina ebizibu ebibi nazikozesa naye ebintu byaddala biri bityo omanyi naffe no mubakatoliki abeeri ku gundi ku Radio Sapienza baali batandise nga akasente tebakalaba era twamala kuba ku nduulu wano ne babasasula kati sikyawulirayo nduulu abasapiensa naye obuzibu bwe tulina be babasasula tebatubuulira kati simanyi oba baabawa oba tebaabawa kati ke tubyogeddeko wano jagendera nga bakuba essimu munnaye baatuwa nga teboogedde naye ensi enyiigira ffe fe abaagamwa kati ku Supreme era ojjala nga bakubira ZUBEDA naye ZUBEDA okutta omumuli gw'Obuyisiraamu gulina abaana abasiraamu baakuwagidde nolabye Maseko omulala yabadde asitudde olutalo neŋŋaano mumwa ayagala likes abaana mu comment section ne bagamba naffe tetulina seeka ffe tuli ku Allah ani yagamba baseeka nti tulina kugoberera bo eddiini si yaabwe eddiini busiraamu ya Allah kati olina gitegeera nga gwe ekizibu kyaba ekyotandika nti kangoberere seeka gundi kyayogera kyotandika okukola ne waaba akuwabya kati olina okuba nga ogamba Kulaani egamba ki hadithi n'egamba ki omubaka awo yagambawo ki wabula si seeka gundi nti yagambye kuba naye agoberera bigambo biri muli kati lwaki nze tandika n'engoberera ebirimu ebyawandiikibwa anti babeera bagamba nti balibo eddiini babeera baagisoma oli kye yabadde annyonnyola nti abaagisoma batuteereyo naye tulina betagoberera abali okwo abali mu kunoonya views ne likes balaba kayiseewo naga akambuukiraako ebirimu abasiraamu bingi mu ggwanga bye baba boogerako seeka we namuzize togenda muwaamu mu butongole afaafagane naye awulire ku views ne likes bwe zimenya ng'ozinoonya toziraba nga b'oyagala otapingako baganya okuddamu ojja kitegeera ate owonya oteeka ku TikTok singa wadde oteeka ku YouTube obulumi ng'okeberayo buli ssaawa nga teri kiriyo twete views kale singa okwankubira singa yankubira naŋŋamba nti tukolemu akantu nyambo nziremu ne muwayo tusanyalazi ne bwe ziba butono nnyo naye ZUBEDA ne buli lwoba okola hijab nation abasiraamu bayimuka obuzibu kiki ekibaluma kuba nti si be baali bagitegese sente baziraba zigenda walala balaba nze agifuna akola ne Kasuku omwasamu naye bagambye mbu ekyo kivvulu si kivvulu ekivvulu kibaamu music tebajja bitegeera bino kushona yatuwaddeyo ku ssente za hijab nation tanampa naye nakimulangidde ejjo kushona naye kushona oba kiki yagumamu kushona yagumira ddala naye nze yampa obundaazi maama era lwaki akuwabunze tampa obundaazi bwaggwawa tampa obundaazi anyongere obundaazi anyambe buyambi mpoza abumpe nga bwabaanaka naye biba bikwatagana ku hijab nation kanate wano ne perfume bakuwa ampeeyo oba leero bagenda tuwaki bamuva bulaaya baffe bibatuwa ebintu kati byaggwawo nati ndaba byaggwawo eno Neutrogena ekola ki kanjirabe eri wali eri Neutrogena eya acne kyeki ye acne embalabe tetuyina mbalabe obadde ogenda okwasamira era mbadde nkuliira nze ZUBEDA oli ku timing yange bwoti gwe mugamwa nakuwonize jjowalabya akafaananyi kankulaga akafaananyi kano kyekirungi naye ono mugamwa era ye yalabyemu nze mutyaba kankulaga akafaananyi kano
Awada mchato nakalaba. Sinakamula. Bambi abakuba yakalabe kyeyandika agadde. Kalabe. Oli yagambye mbuno. Bakwano bono. Habiri musanvu Agusto 2026 lwe lunaku Kojja Kabaya lwagenda n'okuvumbuliya mu Manipola Ku Supremacy Lounge nakulabye ngambye nakusomesa 27 Agosti 2026 ngawerikiddwako Kojja Chimbowa Asidiki Vocals Kojja Kevin Aban Kojja Sengeje Sinatume Senga Muwamya Senga Munyweza Senga Marus okuyingira emitwalo 5 emmeza ya miliyoni 2 mujje tuwulire ebigambo byotawulirangako nga tebisabikiddwa bulungi nga biteereddwa mu ssente Kojja Kabaya Herbal Clinic Agri Motors Supremacy Lounge Success Motors Senga Munyweza Mukisa Property Consultants Kimbo Herbal Products mujje tubugirize ebyobuwangwa byaffe eby'omu kisenge nga bisabikiddwa bulungi oveewo ng'oyize ng'era ali kafulu Asaba nabo beba tuwandise nti ontabera ZUBEDA nabya abana mbalaba oyo mwana yafuna ebbina ayita inaako yadde lyayite ekolimu yadde kushona tagoba abakozi tagoba awangala n'abakozi kati bano abamu bakaddiye kati ateeko ku bakaddiye aleeteko ku baana abato gibasanze kati yeetaaga aleeteyo kati ku baana kushona munubbi eyo gundi bakuteekamu gundi z'abanubbi eki ebyo ebibogo anti tomanyi nti n'abanubbi nabo abawa wana abantu bajja n'abanubbi abawaki enguyi kati sola ezo z'abanubbi nedda ssebo tolimba nsi kati kiri yabeera yakigula abamuwa kiwe kanaye bateekamu mmere y'abanubbi omwo oba munubbi kushona ayina mulamu we yafumbirwa omunubbi balamu bakushona bonna baki waliwo abakyotala waliwo abanubbi waliwo abakyoli mulamu yabeera ki baganda babbaawe oba bbaawe bali mixed blood nabalaba balimu olu half caste hafu muganda hafu muki hafu ndowooza bana oba abaspanyola hafu munubbi hafu beeru bali awo tibategeere kale bamanyi okufumba omuceere balamube anti era gwe tuli wano gwe tulinze naye maama emyayo yo najo gitwegezaamu gwolina kyewaalidde leero sirina mudidde emberenge wabaawo ku mazzi sirina mukwano nga mpulyo ga bw'oba waliwo ku mazzi mpaako mmale ganywako kubanga wegali naye gange embeera si nnungi obundaazi bwagenda bunnyongera oli obwo yogeramu n'omukyalo oli bakuwe perfume ono n'oli oli baŋŋambye anjagala nnyo gwe mugagga wange asula teyeebase ku lwange nanti kushona naye kati atandise osala ebigambo ng'asula teyeebasa atya bana sikuwangayoko ku mugagga wange yenna oli muleke kanje sinaba wadde omukwata obulungi bwengi mpaayo ka perfume oli agenda kukola ku nze ne mutyaba kati gwe tukukwasizza ono no maama wooli mama yamuzaalira ddala nephew we nephew abeera yani mwana akojjaawo kati ono maama woono muganda woono yazaala oli sibe kiri muganda w'omulenzi omuwala tegeera nephew abeera mugundi mulenzi ku muwala nisi anti akugambye nti muganda woono yazaala oli omuwala maama muto gamba nti mutabani wange anti kyenkugambye nti ono mutabani we kati bintu byakijahiriya ebijahiriya kiki tewasoma ku jahiriya period nedda tewasoma jahiriya period nedda mwebattiranga abakazi mu busiraamu eyo jahiriya period togimanyi nga obusiraamu tebulinajja anti nze sibimanyi ate nze nsoma ku lwani munnange ebyo ebintu bya nnefu tebiriiyo bibuzaabuze obuwangwa gamba oyo maama wange omuto oyo mwana wa mwannyina wa muganda wange anti ono nze ate be yadda nnyanju yaga nti oli mutabani we naye kati olina kookoze nange nenkalowoozamu n'akakorekitinga mangu ono muto nnyo okuba maama nange nkirabiddewo nenga it cannot happen livubuka gwe oli sajja kkulu ate toyogera maama we ali ebweru oli eyampayo ku sente maama we aliwa aliwa abeera wano oyo ne wapirawo
Hajjati wa Piraawo oyo si maama wammwe muganda waabwe oyo big sister wammwe yoyo gwe galinga omukyula ebigambo oyogera muganda wange anti ate abadde wano ng'agamba bano bawalabe era n'agamba nti ayagala ente 5 ez'awamu ng'ani agenda ozimuwa abadde anti agamba nze ampadde mulengo ente 5 ez'awamu bano bontwali tekisoboka tolina ogenda zijja nga n'omugolina yakulema owaayo ente wakoma ku nnyaanya ze watwala mu kukyala kati ndo Zubeda twogeramu my friend omanyi ononjoga bwotyo nze ŋŋenda tuula ffe twatwala ebyokunywa ku buko abantu ne banywa bbiya wiiki nnamba bbiya n'abalemeramu wagenda obatte nakati bakyewuunya era be banjogerako nti omuko bagamba omuko oli bali kyewuunya gwe bali kyewuunya nabeewuunyisa banywa bbiya siddangayo oyinza kuddayo wabatamiiza tebakyajjukira nti bakubanja nanywa omwenge tebaddanga mukundaba navaawo ng'ogumazewo gwe watutte nedda tetwanywako kati ku buko bagamba tonywerawo naye kakantu sikategeeranga kati ku buko kuba nekubeera baba bakwewaza kgenda mu ttooyi anti ne bekubeera kwanjula bino ate ebyokunywa bye mutwala ebyokunywa bye mutwala tebabikuwaako bye banywa tobiraba nga tugenze mu kwanjula eyo ebyo byaliwo baleeta soda kureeti nga balina okutwala amacupa gakomewo kati tebakyabikola kati bisigalayo anti jukira mutwala buno okay owaayi nambeera omulabye wiiki eno naye bannange ze omwana kasita nze kati nategedde kati njaga kwewa position kasita generation yagambye nti gwe nkuggyeko obwa minisita nze nange awo wennakomye abo wennakomye wennategedde nti kati lina eggwanga nemanya kati lina eggwanga abalifuga bangi omwana yabuuzizza gwe nkulageko nti nkuggyako obwa minisita abuuza we wa paakinga wenna paakinga akoko wakawulidde saakawulidde ako yamubuuza bwe twayingira state house waliwo we bapaakinga wanjawulo ndowooza ababedde abamanyikiddwa ennyo balina we bapaakinga bakireera esiffe tulina era we tupaakinga okitegedde kati ba generation be baana b'omunka kati nammeere yajja buzzi gambadde sikimanyi waliwo we bapaakinga ababedde ate omwana byonna byesaagadde generation todamuzanyira ku kabina yagambye mboki yagambye oli ayambala ebbina ng'alinga alaga nti musango ekintu ky'okwambala ebbina kya bulijjo ate kati nalikyusizaamu bonna abambazi b'ebbina ebbina lisobola okubigula pozi wali obireeta ebintu ebyo nakati ngatundira ddala ate kati ngaleeta mbeera bizi ensooka gatokosa amabina nfumba bafumba era oyita wali n'ogaaba ne bammere kyegenda mu maaso eyo nga nfumba mabina kati nolyoka oliteeka kukatale nendyoka nteeka kukatale omwana n'alyambala nga ligonda n'abigula gakyukidde dda ate gakyasala mu ngoye naye oli yagenze n'akyogera alinga alaga nti musango naye nammere ayambala ebbina nze sirowooza nze kuva enatandika omulaba ebbina lyekweriri baba alyambala abambi abeera abadde consistent n'okuliteekayo naye maana kyagala ekigeneration bw'aba atambula bagamba ndabako emabega iye ku mateeka agafuka okwambala ebbina akuli emabega olina omumubuuza lisaze kiri kitya livuddeyo era ekyo si kyamaanyi kati nammere ekimukubya kikusuubiza mutwalo kati oli agamba oli nti yamunoonya ennaku 2 owaayi saategedde lutalo we lwaviridde ddala lwava ku ssente kati omuwala ye ali kuki gwe basuubiza ssente yazizaayo ze bamuwa 5 bannaye omuntu omanyi waliwo olugero ganga toofune 5 nyinza okuzaayo miliyoni 5 nze yazizaayo mukwano nze nebegiba bitwala 5 ku kabampaane sizizaayo yazizaayo n'awandiika nze nabonerera sizaayo ssente era oli agenda okuga nti Kasuku ezo sizeeyo nze nja kukuwa nga mazo zisika mune yaziziza gwe nno oli awo naye kati ekibonyaabonya nammere kuyamba kyekimubonyaabonya kyekiri mu kumubonyaabonya singa anaakirekera agenda funa emirembe kati kyomala nammere asibero asibero buli bwosiba n'ofuna emirembe
Nene ekirala kati nammeere olaba. Abeere bize mu byalimu. Nange kyendowooza. Kuba kati bino ebitambula Lwana ayagala oyamba abantu. Nalabye nga bamufudde ow'ebigere. Bamufudde wa bigere. Ekyo kyampisizza bubi. Nange. Omanyi okuba ng'olina w'otuuse naye ng'abantu bakyagala okukumanyiira. Saakyagadde. Nange saakyagadde. Saakitegedde bulungi. Naye Sister Nami ye Nammere. Nammere kyana kyayogedde ebigambo ekyo mukiyimbi yagamba bo bamuwerekereko balabika bulungi bantu be bamuswaza bwe yagambye bbawe amuswaza ate bbawe yaliwo papito yaliwo mukulayira kitwabadde tugezaako okugamba generations nti omukazi afukamira nga awa bbawe akazindaalo mu bantu ogamba otya nti amuswaza ate Nammere tatera kuzanyira ku muntu amanyira papito nenga yakiwadde nnyo omuliro simanyi kyokka ate babadde bamukwana naye oba kyekyamunyiiziza naye yagambe be kyamunyiiziza kumulimbisa waayi ebintu si byangu Trulida wamulabye Trulida namulabye agenze yeetondera buli muntu gwe yali avumyeko agende ng'atereeza ekkubo lye ekirungi kati teyazzeemu kulumba hajati ati anoonya bulamu agende nga yeegira eri ew'omukyalo namulabe bakwasaganye n'omukyalo baye piisi mpulira bamwogerako birungi byereere bagendeyo bayiye agende ayiye nebino byonna byonna tebandituuse we bagendera mu kkomera tebandituuseewo esinga abantu baawukana bulijjo Zubeda oli n'akwata erirye n'ono n'akwata erirye obulamu ne bugenda mu maaso kati era obulamu butandikirewo atandikire wadde yakole ekirungi bamututte mu bana namulabye ali ewa Frank Gashumba newa Meja Emma naye Frank Gashumba yatadde Senkubuge ku warning tomanyi Senkubuge twali ku National Theatre neyekyawo n'agamba kimala akamanyiro bakakooye kati ate Gashumba bakyabaddamu anti Gashumba yagamba nti omusajja badde tebamufaako simanyi afudde bubi kati bali ne bavaayo tomanyi ne mutabani we yavudde naga nti buli kimu tekirina kuba kontenti namulabye mu kyaki kati Uncle Frank n'abagamba muŋŋende empola nze kyenjogera nkimanyi yabagambye go Miss Law naye abaana bagabe badde balabirya kitaabwe badde bamulabirira kuba oli omuwala namulabye ng'ayogera nekitegeeza wano si wangu kibumba kyosakata era kati gwe buli wonyonywera ku mutima nabirowoozezzaamukko neŋŋamba naye era kati ate Alex yafiidde ku 72 nze nja kukwata 8 John yagambye akoma ku 65 tayagala sukka waawo naye obulamu bw'ensi kale ng'ogyeko bino nti ffenna tubwagala waliwo emyaka omuntu gy'otalina tutuukamu naddala bw'oba tolinaamu kasente ate ne bw'oba okayina omanyi waliwo emyaka w'otandika oyiika abaana ne balaba nti daddy akaddiye tewali kintu kirumanga kulaba abaana nga bakayanira ebintu myaka 10 onooba ojja kuba oyingidde ettaka era kati ettaka oliri kumpi kati ku myaka jjukira omuntu buli gye weeyongera ng'okula obeera oyongera okukka wansi ojja kufa bakuyita pigimi abantu jalowooza oli pigimi nga bakuyita jjajja muto anti balaba omwana omuto ate bagamba ye jjajja waabwe jjajja muto kiki ekituukawo ku banene nga bakaddiye anti bagenda bakogga mpola beefe kati nze 6 pack ate bennyingira emyaka 8 manyi nyinza okufa ne 6 pack anti omubiri gugenda gwefe oyise ng'olinga ebbere ly'omukadde manga ddaleena nga wayiika wenna nga ne bagamba kuzza tokyadda nja kuba nina ssente zange nga basobola okunkola nga teri yadde akutunulako tekisoboka nga bajja kubbawo ssente jjajja zaayina abazzukulu olaba gwe mu bumpi bo bajja kuba bakyakutunulako nga abazzukulu bo abambi bwe tukaddiwa tuwanvu wajjukira otoniwa n'owanvu omumpi asobola okugenda okufa nga yenkana nina loozi maama nnyabo lekera awo tekisoboka nza nti nkubuulidde nga wenkana nina Rose ng'oli myaka emeka oli myaka 8 nga wenkana nina Rose nga atozze buto naye Zubeda omuwanvu tanyuma kiringa Kasuku omutini wamulabako nze nakukuba mudde obufaananyi nenga waliwo engatto gye nalaba e Bungereza nenga eno baajambala
nga teva wano paka wano beti kati bwojambala obeera wenkananga mutyaba nengana naye tekinyuma nakigattagattamu nga tekivaayo omanyi nti waliwo nesajjale gye bakola ne bakwongerako ka haiti njigireke waliwo sajjale y'okwongerako ka haiti mbalamusizzaako mwenna gye musinziira okundaba naddala abakyala. Amannya gange mpitibwa Namulimbwa Latifa Shanita, abangi gwe mumanyi nga Bad Luck. Ndi wano okukutegeeza nti twategese olukuŋŋaano olw'abakyala. Manyi okufubako, manyi by'oyitamu, kubanga ebimu ku ebyo nange nali mbiseemu. Kyenva nkuleetedde olukuŋŋaano oluyitiddwa Beauty Beyond the Scars. Tulaba obulungi bwo okusukkuluma ebisago byo. Beauty Beyond the Scars lwe lukuŋŋaano olw'abakyala olutegekeddwa nga ennaku z'omwezi 12 Septemba 2026 wali ku Skies Hotel e Naggulu. Wali obaddekaawo nga n'ekyama kikumenya? Tolina gw'osheyaringako naye? Oli victim mu domestic violence? Oli victim mu sexual abuse? Oli victim mu poverty? Fenna twakulira mu bwavu. Beauty Beyond the Scars egenda kuŋŋaanya abakyala bonna bannaggwano mu ggwanga era ekuleetedde abakyala ab'amaanyi. Susan Makula Rujingo Gabbi ntatte abakyala abalokole mwettanire nnyo olukuŋŋaano luno lw'abakyala kw'otadde Vinka, kw'otadde Spice, kw'otadde Nampeera. Mbaleetedde abakyala ab'enjawulo tube nga abakyala tukuŋŋaanira wamu nga twezzaamu amaanyi. Wabula ojja kwetaaga okugula tiketi nti gw'agiguze kati egenda kubeera ku $5,000, gwe agiguze ku mulyango ejja kubeera ku $10,000, ate gwe ayagala okubeera mu VIP egenda kubeera ku $5,000. Abakyala tiketi kweziri ku Momo Pay. Dayiringa *165 *2 okuteekeko ash obeere ng'ate ogoberera endagiriro onoonye ekivulu kye bayita Beauty Beyond the Scars ogule tiketi yo. Beauty Beyond the Scars. Your scars are the proof you survive. Ebisago byo bwe bujulizi nti wasimattuka. Tosigalayo nkulinze jangu. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. So kati Truleader atambula bwe yeetonda. Kirungi nnyo wamma agende mu maaso. Omanyi waliwo w'otuuka n'oga nti kati bino mbirese emabega n'otandika ekikyo. Kati ajja kufunayo abagagga be abalala bamuteekemu ssente yapika ekintu kya NRM. Wabi? Kirungi teyavuddemu. Teyavuddemu mu NRM yasigaddemu. Nice. Nabye yagenze wa Catherine naye yali yamuvuma. Catherine ki? Kusaasira. Kusaasira yali yamuyirawo omubiri. Waliwo video awo nagizanya ne ku Mande. Yamuyirawo omubiri ng'agamba bamusonyiwe biki bwe bityo. Nzo kyekyadde kimututte naye Hajati ali ku ki? Wakati Hajati wano ba Truleader we bavudde wakita tuyita n'atuwangayo kokka sente. Netubeeraawo naye. Kuba yagamba yakoowa abantu. Kati jukira ffe babe. Kati ate ffe tujja kuba busy. Tujja kuba busy. Tujja mubeerabeerako. Anti. Tubeerawo lwa mugaso.
ajja tyatuyite naye avemu ebyo ebintu byalimu tayinza bbeera waawo yekka naye ennaku zino mulaba gundi yamuyonka ennywanto ani nobati nobati ayina eddibu wano yajjawo amalibu bamukuba mukalulu aliyeni oba yali aliyeni era aliyeni oba yali palaso yamukuba mukalulu agenda okuva mukalulu ng'amalibu lwe gajja mukalulu bakuba gano ge bateekamu aga pulasitiika palaso yasooka n'amuba n'amuyiwa wano ebinnyonnyo kane bamuteekamu gano kati mukukayanira akalulu era omwana n'amuba apakati kwata bakadde bo kati eri neevaamu neegwa n'agaayo ekimbo naabona eddibu ndiina naye kati agamba nina ne tv presenter edda gwe mmanyi yalina amalibu ne bagateekamu amannya ne bagateekamu ali mu mapya layira kyokka asekaaseka nnyo ye ombuuzanga ali mu mapya gwenga oŋŋambye kipa naye naakisirikira ekyo ne sitakimugamba gwonoomanya gwokimugambanga nomugamba Kasuku ye yaŋŋambye n'agakugirayo ati ekiro waaba agenda okwebaka agajjayo n'asigala malibu ttole yes era bw'omukanga ekiro nogamba amagi jida akoze ati era tolabanga enkuba n'otamuyita ono omwana aludde ku kushona oyo yani mpozi gwani Etho nga kushona akyali eri wansi abaana be yatandika oyo Etho aludde nga yayambaza wano abantu yegwe Etho oba Ethel kati waki weyita Etho wafumbirwa kati wafuna omusajja naye ng'omusajja tomwesiga wafuna omusajja tewamufuna ekyo tubadde twagala okumanya oli musiraamu nti aba waabeeru you a Christian bambi naye oluddewo bambi wano yajja talina kabina afunye n'akabina si wabi zaawo kaawo mmwe temukwana abakozi ba kushona bawangaddewo bannaayi mubalekeewo bakulu gwe muto bebayita abato obusulubu gwe muto bebayita abatojja naye bannaye omuntu ayinza okukubira mubuuze yaani nekyayagala obadde ogamba kisebo yaani kale naye gye balonani taliiwo yaani essimu nze njirina Kasuku ali mu kuteekayo ettaka lisembayo ku Alex mukulu obadde omugamba ki agenda muwa mulimu kale ajja kuddamu amukubira nga zoteekayo ettaka lisembayo ono jajjaawe okiwulidde ekyo mbu waliwo abadde ayagala okuwa omulimu okumpa omulimu gwaki nempulidde nze wa bizibu bano baba n'ebizibu ennaku zino abantu banaye ZUBEDA abantu banaye kino kankiise wano banaye sikyayina ssente wa abantu sebo ssente oli nakuweereza simandi eno mu ddwaliro simamu omukazi anemedde mu ddwaliro waliwo eyambadde obubyawo yampereza meseji nga bina nankubira nemubuuza ssebo obuzibu kiki mwe mukazi wange alemedde mu ddwaliro omuwadde ssente ate nga nzimuwa ntya naawe nze siina kyendya nga ate nga bassente tolina kyalya maama gwomanyi bbiiru ya fiizi gye nnina ate tugenda gwe kyolowooza tugenda mu third term yeeyisa era nze abaana ndabagaye buli omwe akole yesasulire fees gwababo beesiimye ku hijabu bagenda kukola kukutuka buli omu yakutte saidi ye waliwo wa juisi waliwo ow'emmere waliwo wa buli omu alina waali bannaye wiiki eno mwamalidde ku ki story eno tetwagyogerako
Tomanyi nti yakomawo Nalongo Nalongo Kitone nga bamuweereza kipapula nandize Nalongo Kitone namugamba Nalongo ebigambo by'oluzungu byonna ebimutayinza dde okutegeeramu n'ekimu ne mugamba netaba ku makooti abeerabeera waba ayogera lulimi ki ku makooti Luganda peke yake ne bamutegeera mu Luganda lwe munnange Nalongo nga nkubira nga ngamba Kasuku ekipapula kyazze ono neeyimirira era angambye nti gwe akusuubira okulekawo buli kimu namugambye Nalongo siina national ID nze siina national ID nze yankubidde ne mugamba Nalongo gwe iyo wagifuna bw'oba otuuseeyo nze namukakasiza ekintu kimu nti Nalongo teri ayinza kukukwata ne baba bakutte tojja ssulayo ne mugamba bw'oba osuze tosamalayo wiiki ntambi be bamugira bino bye baali bamutwala be bagenda mu ofiisi ya Nalukoola Nalukoola nga mugamba omusango ng'owolabye tojja kulaba ekyokola buno bwangu temuli musango naye guma be baba bakutte guma bakuteekeyo obusibe buggwa yali mubi Nalukoola mwana yamugamba ebigambo ebitiisa Nalongo yankubira nagamba Kasuku kati ne mugamba Nalongo nze siina national ID bannaye balina abamulopi ogwokubiri ani amulopi Godfather alopiani Nalongo mbuki mbu yakyaza omuntu n'akola ki nga tataweerera baana ani ataweerera baana oli Nalongo gwe yakyaza sikitegedde bulungi Nalongo yakyaza omusajja oba wamulaba muyita matovu nga Godfather naye mugundi mwali mu story kati nga yali kusaidi ya mukazi Nalongo nadda kusaidi y'omusajja kati Nalongo nga Godfather bwakuba eno ne Nalongo bwakola ki bwakuba eri kati ne bakwata abaana omusajja nakwata abaana batwale kuki ku DNA bano ne bagana Nalongo yakibadde emabega ne bamulopa omusango ekawempe omusango gwaki ogw'okutwala abaana ku DNA ndowooza era bamuyise enkya saamusanvu agendeyo eja naye emisango babeera ebyemisango ekisinga bagikola muntu alinnyemu kati Nalongo ngambye bonna basooke bawere kati omuntu omuloopa otya mbu yagamba oli bagende ku DNA Nalongo yabinnyonnyodde nemugamba Nalongo enkya asindiseyo looya we agambye etajja linnyayo era looya kyekintu kyalina okukola kati Nalongo ne mugamba kati ogenda kukola otya nanga alinze abamuyinako bonna keesi basooke baziroope ziwere azihandolinge lumu anze wiiki ejja Bule yansuubiza akantu yaŋŋambye Kasuku wiiki ejja ŋŋenda kuwa akantu njogere ku nsonga ezo kati waliwo wano ababadde bamugamba era Bule oli musajja mukulu be the bigger person nedda bigger person ng'ofa Bule talk tuli wamu naawe Bule era nze abantu nabanyonyodde ne baga nti story eyo ZUBEDA yagimbreaking nakulabye munene ŋŋamba muneyo nga tonnanzisa tojja kuweweera nesige mukyaba ZUBEDA si yagituwa nagibaweera wasooka n'ogisiiyako mu sho nomala n'ogisabuukulula sitole twali tugiina babiri wagiina bwomu nze nga ngiwulidde jukira wankubira ng'osanze omusajja nga ggwawo noŋŋamba sisita ono ngaali wano naye nga ggwawo naye nga mubuuza tanziramu aŋŋambye we Kasuku bw'ola sikuddamu ndeka ekyali kituufu nankugamba muleke naye nga ukyendaba n'oŋŋamba nti okusinziiraku n'ogimbuulira nakubulyako katono nti bakola ki bamukyawa kozi naddamu okukubira akugamba mpuddeko nti bayika bali mu divorce kituufu awo gwe waŋŋambawo kati wali awasigadde Dodo ye yanyumizaawo kuba Dodo jjukira omukyala yabanyumizanga omukyala yali abanyumiza tewali kantu kanyumira ng'ambaata embata ze yali ayagala zisulewo ng'azirabako naye banaye omukazi ayinza okuwayo abakazi balimba ekyo embaata kyali kinene n'ekya pupu mwanda paati kye nawulidde mwogera gwe ne Dodo nakyogedde Dodo wedde agamba mbu bino ebyobutasenya negadai Bule alabye lwaki muba mwawukana ne mweswaza bwe mutyo abaagalana nga mweraba ku bwereere kati teri yasoba batuuza buli omu n'asirisa omumwa beeyuze beeswaze akoowa munne
yagenda omuleka kati abakazi balekeddawo okwogera biri nti omusajja aleeta malaako kati bakuwayiriza bisiyaga bakuwayiriza nti bisiyaga butanaaba naye n'ebyo nayo bijja kuggwa tujja binogera eddagala ddagala ki kuba kati kimu akinogera eddagala tetulina kye tutagenda kunogera ddagala gwe kyoba omanya buli kimu tugenda kinogera eddagala kyali kinene bbuule bambi kati agenda kuwa akantu yangambye agenda kumba yagambye yakooye mutyaba kati kano nkawe essaawa emu bbiri mutyaba yakutegeerera nsi yantegeerera naye tukolera wamu sooka olaba omutwe gwenkawadde oba n'akalaba ku bintu katwasomulekera ddala ye n'abikola anti nze boss oti ayinza okubba channel zo ate eyagundi tebagitutte emeka bagitutte emeka yani romantic mukiga tomumanyi kyano ye bagitutte naye bannaye ebizibu nga binaakusanga akasente ke kabadde akola obadde okimanyi nti omumwa agenda tuleetera ebizibu omukazi awo mbululu bejawa kiki botanaaba njabbe kunyumiza nze story yonna nagifuna naye nga nsijja ginyuma ku lw'omwami mukwano gwange story be nagifuna naye nga nsijja ginyumya ku lw'omwami ninda omwami lwali gibreakinga ngibuukire bwire nayina bwe nnina mulete kati musajja wattu kireke neyogera sikyakolera abantu wadde mpulira bubizubeda omusajja yali akolera abantu nejenkenizi ekinu ngaakipika nnyo anti omukazi anyumya nnyo ne jenkenizi bamukwano bati kati ndako jenkenizi ku Joani ne Buule yasooka labaani yasooka laba Buule naye ne atamusiima si butamusiima jenkins awagira nnyo girl child ye ku mwana obola kwataba jjukira yakula ne jjajjaawe ne maama we jjajjaawe omukyala kati ye awagira girl child bambi kwatava namulabye nga ate jjukira yasooka otubuulira emiwogo jenkins naye relationship eyo ne bajja ne batwalamu jenkins era ate baŋŋamba nti ate omukyala ye yakuba essimu bulungi nnyo nga mukambwe nnyo ambi jenkins ayimiridde ku sayidi ye tavaawo jenkins ye ali ku sayidi y'abakyala ate ne time ne babeera gwe bw'oyombamu ne anko booti aba ku sayidiyo taba ku sayidi y'abakyala butereevu naffe abasajja be twafuna Nalongo Kitone baaba waliwo abampeereza message abasajja nga mbadde sibasuubira nga bamaanyi nga bawagira Nalongo ebintu byebyo ebyokumuloopa biri kuki nga baagala kumuwagira waliwo yangambye amuwa looya naŋŋamba sente zonna ze mwagala kati abakazi nabo be bagenda Luzira basalako enviiri mutyaba olina ekiwoli gwe baali baasiba bamusalako ekiwoli gwe baali baasiba tulambule nakwa naga nali bize ekiwe yabeera naye nga tannatulaba yali tannatulaba tukipise nnyo naawe bamusalako enviiri ku lw'amaka ge kankireke tebamusalako abakazi bawaana mutyaba banange waliwo abagamba kyoka ZUBEDA oli mukukinya mwana omwana biki nobabuuza mwana ffe tetuli baana mwana ki waye mwana omanyi mutyaba alinga nze yamazaawo nfuuzi era awo benalina akafiira nfuuzi ni anko kibaawo naye taata ne maama talinaawo yadde ate abespanyola nze bamaama baaba abalala bano abato kati bali abaspanyola abakulu baafa era munaye nalina akafiirwa jjajjaawo nga mutyaba yaŋŋamba olaba ojja mulootamukko katini naye olina ogguma biki kuba ye experience agirina mutyaba alina experience
mukukamfatinga mulekwa kwegamba yakuguka yafuna obwamulekwa nga akuze yabufunamu mu buto ne mu bukulu kati yamanyi era mutyaba ngenda kusonyiwamu ewiiki bwofuna yafiiriddwa maama we nga muto yita mutyaba mu counseling amunyonyo nti ojja yitawo bafiirwa maama we nga mukulu era yita mutyaba amunyonyo nti ane mu bukulu bw'ofiirwa yafiiriddwa maama we ani Iddi wa National Theatre Iddi yani Ojede naye nga tukyali ku Alex mukulu tusobola maliriza Alex kati Ojede mulekwa oba nfunzi simanyi oba taata waali naye Ojede talinga mu myaka 6 asinga 7 ndabye akafaananyi nnyo mitemo yataddeyo nga mbuuza ku maama wa Alex mukulu nembuuza mutyaba oyo musajja mukulu baba badde ku 7 maama we alina emyaka emeka maama we akyaliwo nalabye Iddi ng'akitaddeyo ku gundi oba yadde TikTok oba X ye ng'agamba abadde abuuza ku maama we mbadde manyi beebuuzaako nga bato kifaananyi Iddi abadde mukulu gwano mukufiirwa bwe yabuuliza neŋŋamba owaayi ekyokukola tewali ebibuuzo bingi naye ansa ntini ddala byebyo nno Uganda bwetyo bwetambula naye ekyatuyambye maama yakomyewo kati essaawa yonna naye batuweeyo ku kyayi bannaaye emimiro nga oyo gundi agomataka nago buwunga Kawandi gate ono kid ono baby gwe nja kuyisaamu ono muwe Kawandi gate gaba amata g'abaana abantu abato gundi esposa tekitegeeza nti baby muwe Kawandi gate omutaaliwa n'amunywa webali omwana waliwo abaddaawo abaana abato bana abakozi bakushona bazaala kumpi buli mwezi wano kati yabaleka n'abaana babaleeta ku mirimu bajja ku mirimu yabaterawo akasenge babatera bouncing kasaawo ne babuukabuuka maama tebalibuuka ne bagwa ku waya wali wabweru wali we babuukira bane simaya omwami weyo oyo wabweru awo tulabe waliwo ababaddewo awo wabweru abaddewo abange ngobadde kulya ng'oyogera mukwano baby ekiki ekiyogera ogambye mbuki he was here he left nga tuzze a few moments later so you live in Boston Boston America Boston America do you go to Massachusetts Oh, yeah, I can say it. Yeah. Don't worry. That's me. Yeah. So, I want to visit Massachusetts. Benyumye fitina yekuta kuba kigameka tumanyi kyogera. Kale. Nasooka kukwata kigambo. Ndigenda yo nkirina wa Boston. Yeah? Boston, Massachusetts. Oh, wow. It's a wow, not so? Yeah. Thank you very much. It's a wawinchi. Yeah, you can give me some money, some dollars. Abana bakwate bulungi bagenda kuwaayo sente. Bampe kati. Kubira oli omukyalo oli. Bale mugula ku ticket za Hijab Nation. Kati oli ajana ati gula ku ticket za Hijab Nation. Yo namwe. Bano si bazibu ku sente. Sireka nti bayogere kompulire. Kati bono oyogereramu mu bigambo. Uliriza bono nsirisa oli tagenda kuwa sente. Ajja kuzimpa. Kubanga amaanyi ge gali wano. Amaanyi ge gali wano. Ekyo nkikulayiridde. Kale yogera naye olaba oba anaazikuwa. Ogende Boston ne akwaniriza. Tofaayo gwe yogera naye. Baazikuwa nga sinze mu mugambi. Muddu wa Allah. Manya ngenda kufa. Sirika. Muddu wa Allah. Assalamu alaikum. Al-Islam aqul Muslim. Jango nsange wano. Ndi wano ku Kare Apartments wano ensasa. Owaayi akapande konkalabye naye oliwa nga sikulaba munda wano oliwa jangu wano
Owai, my guy. Omanyi nafunye kana akafo k'amaanyi ekiri waggulu eyo. Naye jangu tusookere wano ku bbaala. Ebintu bye byakusooka kufuna position. Ebintu osooka n'ofunamu omanyi kana akafo kye nakagaddeko kaliko akabaala. Nange bye njagala. Weetuuliramu how are you? Omanyi diiru zikutuka nnyo. Njagala osokobe hapa akasente weekali. Ekifo kino kyokirabye. Bakita Kare Service Apartments. Nkiraba. Bali wano Kiransasa. Ati oba ondagiride n'oŋŋamba. Kare, K-A-R-A-Y. Kare. Ondagiride n'eŋŋamba. Kasuku ate eno ekira. Kikulabye wala. Kikulabye teeka mu Google Maps. Ontaddemu kare. Kare. Akoza Kare. Ekyo Kare. Ondeese mu kafo. Enjala ebadde yannumye dda. Kati bino ebyokunywa bw'obinywa nga tolidde bitama. Naye akafo kalungi. Akafo kalungi waggulu awo etuuseewo balina service apartment. Service apartments ozimanyi mwe mubeeramu buli kimu okisangamu. Kati balina effumbiro osobola okwefumbira, balina sitting room, balina dining area weeri, balina ebisenge bibiri. Osobola okujja n'omugenyi wo, osobola okujja nga famire. Nti abaana basula eri, mwe ne musula eno. Ekitanda kinene bwe kiti. Kati lwaki sisulira ddala? Balina mukuula kugamba ebbugumu akawewo ne kabeera nga kakuba. Kati ate bw'ovaawo waggulu eri ngenda kulaga ate boardroom. Meeting betuba kati nga wano twagala bituleeka ne tumala okulya nga betugenda okukola nga twambuka mu boardroom. Wabi? Si wabi. Abo bayita Kare Service Apartments. Kiransasa. Nakamere kalungi. Buli kimu kibeera wano tofuluma. Osobola okukajja wano ku restaurant yaabwe oba n'okeefumbira. Mu kiyungu waggulu. Ekikyo. Wabi? Wabi. Cheers. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Talangese kaseka. Bayo kubanga banna. Gwe yita wano. Olabe kyanguwa. Na jana. Gwe lwaki omukuba eriiso eryo? Olaba ninako wentu soge wallahi wajjemu fitina. Lwaki okutamya eno omuyisaamu eriiso? Okuuma omugaggawo kye tuliko wano. Okuuma omugaggawo sisobola. Janad. Hey. Saman. Owaaye leero obadde oyambadde. Tatera kwambala. Ali mu kiraasi. Tatera kwambala. Tugenda kuba tugenze Zubeda yayagadde okubuuzaako. Mbadde nina sente zenkwagalako. Mama. Ekyo kyakoze. Jana. Kasita awulidde Zubeda. Zubeda abantu bakooye mu mwa. Aone some dollars. Ogenda ntawo tomubeerako nnyo. Mukwano. Ne bannange kigenda mu maaso. Kushona. Esensinga. Nyabo. Kyekyo kyeyagambye ono. Nti akantu singa yakataddeko. Connectinga mu kantu kaffe. Hati bino byogenda nga tuzungazunga. Kati wano ko tubadde tukyaliko. Connectinga gegena kuddamu eveeko.
teekako kamera yaffe kantu ako teeka ndowooza okirabye connecting agamba ewempaka akunameja gundi okunamya ogusooka n'okunama ogwoku mutyaba you and poverty are staring at each other mwetunuulidde omuntu yenna bwakugamba ekintu aba akitegeera naye tonfumita lugalo bwotyo kano kenkonako nawe akatini nako kaweerawo nekakwogera muntu wankuttu bwatyo nga mutyaba simanyi bwokola naye ye ne unemployment betunuulidde omwana muto agende ewaabwe addeyo Mutiaba, you are staring unemployment in the face. Unemployment is giving you a handshake, you're going to hold the hand. Webale, kati batukutte enzikiza. Abantu bagala kiraba batya. Fenna tulinga Timona ni Pumba. Ngona tonte wachizo gotekako Pumba. Halulio ine kigambo kye wanvu maggo musiru gwe. Simon n'akimpeereza mu translation kawalata. Nesa ima kawalata taina byakola birala. Kumacha kumalina ngamba nze obwange ngumaze ne bwonsasula. Yagamba mboki. Yangamba Kasuku yakugambye ekigambo bwe kine kyegeza bwe. Ngongambye nti ndikampi nnyo. Chimpi June. Nedda kolo wachile tanga chibinyo. Na chimpi ginyi. Wachogera mu luzungu. Nibana. Ekitufu kye tuliko ki. Generator kuweri masanyalaze ge. Kushona ne echi kikyaliko. Why doesn't she buy Anyamuyita? Why doesn't she get a generator? No, why are we like this? We also need to understand why we like this. Why we like this? No, talk about it. Why are we like this? I don't know. How can we be doing such a professional show and the lights are coming on and off? On and off. The generator is on and the off. Lights are off. The lights are off, the generator is off. Wama Aunt Janet, you should come and give me some money. Mukwate bulungi. Esi enkwata. Bobo inacho no mujjamu. Entambuza gy'okitambuzaamu. Mukwano, bisende zoba ziri. Kushonaliwa. Ajja n'obundazi bwange. Bugumu kati litususseeko jjukira ebintu byonna bivuddeko. Eyo nga waliyo amasannyalaze ate. Obeeri ddomu. Ekyo kiki ekibeerayo eyo? Sampo. Fumbiro. Fumbiro. Ng'effumbiro baali wa space nnene. Naye naawe bataga abagobe wano. Ojja kwabya ebyama byonna obimaleyo. Onagambye mu abakyala bano banene. Baba bakole effumbiro eddene. Effumbiro ddene. Kitegeeza Kasuku ewayina bwaguuga bwanju. Zubeda tomanyiira. Nze kuno omubiri gwa family. Oli ku family? These are genes. Oli ku family plan? No, abasajja bagenda ku family plan. Baba baleetedde family planning ngirabona omusiru. Ya mpiso. Empisa baleese ya siriimu. Nva ku ya siriimu muyina ki? Bakakateeka eno. Akaweta k'abasajja. Waketeekamu. Owazaala abalongo noga akoteekemu akaweta. Leeta tulabe. Ahora bannayo okutambula okudda ku nakaweta mukwase ndeka baba ne bana omuntu afiire wano lwa bbugumu ankuwujjeko obuzibu kujja n'oyitamu n'ogweri empewo neekusitula gwe omusajja alina akaweta atakuzaalazaala kati olina abaana bameka naye maama olina emyaka emeka mukwano abaana benkana bonna abazaala omulundi gumu wakuba wali n'okuba wali n'okuba wali n'okuba wano mu mukazi omu bana kweganga ogenda abakazi bameka mu bakazi bano olina abaana 7 kati ogenda oteekamu akaweta nga naawe olaba kisusse olina abaana boteeka kasa ogenda fa
Olinda kufa. Babalete. Kati oli ku myaka ng'emeka? Olina myaka 3. Watandika ddi okwegatta? Wali mu piiki. Ono mwana muno bamukozesanga muto. Kati abakukozesa ne bakugagenda nga naawe okozesa abalala. Kuvula tozanga 12. Watandika ozaala ku myaka yakutwala mu kibira. Kyafuna olubuto anti bwe yakozesa teyafuna lubuto ye. Kakati kati bw'omaliriza awo n'ogassiza mundu ku ggombolola. Oddamu ddi? Ku myaka emeka? 17. N'olyoka ovuga eggaali mu kibuga olwo ng'ovaawa? Ekyalo kyammwe kiriwa? Ku munaku? Nedda lindako wali ovaawa? Mitiyana. Mitiyana wa? Ewammwe Mitiyana wa? Abaana b'Emitiyana beegatta. Naama. Bo beegatta oluguudo olwo abantu baayo beegasse. Tebasinga b'e Masaka? Abaana baawo beegatta oluguudo olwo beegatta nnyo. Olina sad story yo? Y'okukozesa ku myaka 12. Kati wagaana waloopa? Ntoseka bangi story yannaku. Wabula bannange. Nero ogamba okolereko wano mu basiraamu abali serious ate ogwa ku ono. Naye kati tugenda kukola tukyambula mu. Sako tebakukozesa. Okunkozesa batya? Ng'oli muto. Nze nakulira mu planned home. Kubanda bayabalinza abasinga kuzibuli omu agamba bamukozesa. Nti aba bakukozesa. Nze ebintu by'okwegatta nabisango ba mu senior 6. Watandika okwegatta mu senior 6? Nga wakeera bannange mwaliwa. Wabala gwe tonjasamira. Kati ate oli bamukozesa ku myaka 12. 12 as in 12 years. Nakati bakyali bamukwano kuki yakutuusaako mugambe. Omugabe maama oyo gotta naye ekyama oyo yankozesa. Kati eno mu bukulu ye tayagala. Bwakulaba anti bwakusanga takujjukiza. Negokuluma kutya? Kati watandika obbiraba walaba ki? Kati bw'obiraba olaba ki? Luli wali tobyagala kati bw'obiraba olaba ki? Ye yakulaga bikadde nga biriko enkanyanya. Walaba kala nyingi wansi awo. Kwega omukazi akaddiwa n'akyusa kkala. Gwoba otubuulira kuba naawe oli mukadde. Bwe nno yasama mugamwa. Kankuwujjeko. Topujja wujja. Ekitegeeza ZUBEDA. Ekitegeeza oyinza okuba wakutuuka papo kati. Ate zinaatuusa awo zijjukira ndi mwana muto. Kakati walaba papo. Ebbeere lyali. Muwakana abantu bamuwulire bulungi nga tebamulaba. Kasembeze ku mumwa. Gojja sika wano ka. Ngenda sikira wano. Kasembeza wali ku mumwa. Kati yakola atya? Yalaba papo. Omuyibi omukyalo aba bakulirako mukyalo ZUBEDA. Nsaakulirayo ko sina mu story neva mukyalo nezije Kampala. Twakyabanga enku mu kibira. Kati twalina ng'omukyala sijja mwogera linnya omuwala nga nsinga nali muto. Nga watuma mu kibira tukyaba enku nga nkyabira. Mu kibira waliyo ebintu byayitibwa ebiwanvu biri ng'ekyesuubo ebibakwatako ne tutambuza. Nga nze wandeka nga nkyabira enku zange. Naye nga tuva ku bannaffe tazze nabo ne tudda ebbali. Lwaki? Ankozese. Gwe ng'okiraba nti akutwala kukozesa. Okusooka saamanya namanya keya ng'omuntu nti gwakufaako nnyo. Kakufeeko. Kati mu kusooka nga gwe toyagala.
Kitegeera Zubeda. Kati njagala process wano nga yeyambudde. Kati olaba papo. Teyajja mu ngoye. Yakola ati. Kwegamba yalina omusikaati guno. Ogwebukuubo. Nga mulimu ennika. Saagiraba. Amasannyalaze gagenze emboozi eri wano kabwe. Kati ono yeefungula. Tayinaamu nnika. Otudde wansi. Kuttaka bwene. Ye ayimiridde. Atunudde gye ndi nze akutunuzzaamu embuga ya sitaani. Olaba papo. Nendaba ebyesuubo. N'alaba ebyesuubo. N'olaba ki? Ebyesuubo. Oba byali saabitegeera nange. Naye walaba ebyesuubo. Si bino bye mwewuubirako. Kati ogwo mu kusooka naagezaako ne bigaana okukola nga sibitegeera. Ate ogwaddako. Awo nantwala. Mwaddamu n'ogwokubiri. Yankwese emirundi nga 32. Nga gwe toyagala. Nayagala ku mulundi okutandikira ku 19. Mpaka ku 3. Kasuku mukwano gwange saategedde. Afirika bannaffe tubaaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Bwanzu. Nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno y'emmere yaffe endiirwa. Tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boiro omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonda akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayiise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boiro n'ekyennyanja kyaffe ekya boiro, era nga byonna si bisiike, byonna bya boiro. So, your late father left it all to Chelsea. Who's Chelsea? Virgil, Jerry, Totti. Totti? Hey, Totti! Tina! Totti? Totti! Benedici i nostri fratelli e sorelle. E Lautaro, Marcus, Denzel e Romelu. Mis hijas? Mara. Donna. I take you, Ronaldinho. Virgil, get off! Mr. Van Dijk. È finita. Thank you. Chelsea, where are you? Kuwa mmanyi omukulu atunyumiza mulundi gumu gwe bamuko mirundi 32. Negino kyasooka Zubeda saaji tewalaba kuba nali sifuluma oba nfuna ntogera bwe tutyo nali sifuluma ku mulundi ogwo 19 ng'okuba mpewo mpewo ku mulundi ogwo 19 kati ngenda mpulira ebintambula genda maaso amasaya mpulira ebintambula bitandika ofuluma naye nga abiviira kyesaamanya ali abalaka ki gabiviira atya ekitegedde kati wano gwe olaba otya ebya papo
awo nga ntandise okwagala okwetegereza ntandise kati netegereze bye kyengendamu nali mu kusooka sikiraba nga banyingizaamu kiyingize onfuna tubeere twogera tutyo naye kati ino true story nkiraba kati mu emirundi egyaddako awo netegereze kozi yatuuka naye lulira nali nze mbeera ku ttaka kati nodda waggulu nange ndabe ki kyalaba olabe kyalaba naye ate nga nze simanyi nti kuba nze bwe neewunyiza ng'aleekaana nga sitegeera kye yali abala nembuuza oba biki kyekyo nga sitegeera nzize luvannyuma nnyo yanyinyonnyola ng'olamaze kati gwe bw'oyagaba nga walowooza nti omufumise effumu oba we twebase oba okitegeera n'omuggyako n'emikono oba omukutte wabi olutakyakukwata kati kati olina mulumba kubanga watuuka n'onyumirwa 19 kati mune najja kati nemba used ng'ewaffe ayitawo buyisi n'omulengera ng'ayitawo mukyala we agenda yali mukyala muwala naye nga nze ndi muto ku luzzi ne tugenda waawo kati omukyala yali myaka ng'emeka obudde buno ali myaka nga 43 yali muwala nga nze ndi muleezi yembeera mu sad story in blue the son of Eve bingi nnyo byeyankola omukyalo oyo sirimwerabira ndi kutwalayo Kasuku naye oyagala amukozesa tuyitawo buyisi nenkulaga omukyalo oyo bambi omutemu nze yandaga ate mutemu kinga kugwe 19 sobola binyonnyola muntu mwalimu papa ozo bikuba ekifaananyi mwalimu kala ya papa kala zaalimu 3 kivuvu ogimanyi kivuvu yeki nga olaba enkofu webefaanana ng'ogyeko obutobolojjo kala yayo evvu yeki nga olaba evvu erifaanana kitundu nabiraba okitegedde nga byabonaabona mu bufunzi obudde buno byali byabonaabona story kutteko nga yalaka era nalumwa nnyo nga nkuze bo wali nali sifaayo ne wengena mbirowoozaako nnumwa nenkaaba kati byolaba ennaku zino biri kala mukala ki kati nze kati obudde buno baana bato kitegedde kati engeri gye nalaba kiri n'abakulu kati mbatya nemba nkusanze mukakuubo nkuyita eno owulira ennaku byannaku Zubeda andi mbadde ngamba ono nti kize touching story eyo ego abasajja balaba ebizibu oyina sad story yaddala mpanvu okuba kati tuzze tugibuuka kati ajjadde ku executive media omukwano mukuwadde ajjadde Kasuku Live jjukira Kasuku Live emboozi njagala kubanga jjukira yefaananamu neyono omusajja Kabaya kojjani kojja Kabaya tojjukira yagamba naye nti alina bye yalaba byebyo tulaba nti bafaanagana sitole zo si birungi Zubeda kati oyo wuwo Kasuku tulwanirire kuona omala ogikola ffe nga tugamba eno Kasuku omwana oyo muyambe MC Meya nga jjai Equity for Men ng'ate anoonya omukyalo oyo ng'amubuuza ki ky'olina ekya papo kala zaali n'ekyakivuuvu nono kala eva mu black nga si black nnyo ebaawo bintu naba bingi Zubeda yali ayimiridde jjukira ntudde bwenti Zubeda nga olaba bwenti kutimbala nti ndi ku ttaka ayimiridde anyimiriddemu jjukira ngendo you get n'obusikaati bwabwe bambi nabonaabona nnyo kushana ajja atubuuzeeko kyekyo mugamba ajja atubuuzeeko okiwulidde kati ekitegeeza abakazi batwesene tuyamba abantu bafuna ne papo kyava asiga akaddiwa yatubuuzeeko muwaakatebe aja ti ajje wano atunnyonnyole kiki ekyamuleetera okukwatamu mu ssente zitya ayina omusota mu nsawo kati ani kushona aja ti wafuna omusota alhamdulillah tuzze ne tukukyalirako bunaku weyoaja ti mujjeeyo bulungi bwe aja ti mweru tomalanga nga mujjajjayo nga tategerekese ongereko ekitaala ate ekitaala kyakiwemba mweru anti bakigwira nange oyinza okunzirugaza ennyo omuvubuka simwesi ensi etambulira mu muzigo wamma ali atyawo omulaba mu kifaananyi
Kushona wampa obundazi. Wamu obundazi nenganze tewampa bundazi. Obundazi bwayombamu. Kasuku muto wange. Webale. Kuyitanja. Tokimanyi kyompita. Obundazi bampadde. Tokimanyi kyompita. Badde ngera kikuba omukyala wa. Buno bundazi. Bakwadde obundazi. Nga temumpadde bundazi. Tukuyita tutya kyakubuuzizza wali. Mukole. Tuula. Mukwano basooke bampa obundazi. Waliwo abaana n'ebyana wano. Olinayo akaveera mmuwe? Saga bwa mukaveera funa akaveera ondekere muno. Byako. Soko kalieko kawulire. Kagondo olugonda. Muno kwe kugonda. Nga bundazi obugona tebuwooma. Gwamanyoko galwa. Muno bwe buwooma. Gwamanyoko buwooma. Kachalo kagonda kakaluba. Kakaluba ke kawooma. Omanyira. Keka wooma amasente mu daddies. Kano oli otya? Ndi bulungi alhamdulillah. Wasenguka. Nezire. Nodane wali parking aja. Kampala Road. Wali otutta wali. Nedda hajati. Amandiga mala wali najire keri. Okimanyi hajati baali bamulose. Ani yali amulose? Bana abalala bano. Aba yambuka baati enzikiza nekwata ku dduuka. Naira. Yavayo n'ekipande yakibalekera. Juzi twaliyo omuti abana ngamba ekipande kya kushona kiikyo. Kati bada wano tebakuloge wano. Allah wange wali kubeera nebye bandoganga luli tebyakolanga. Stani ali wala nnyo. N'ekifo kino. Naye wanaja tuwano wadda. Ate n'eddogo lyali twawudde ndowooza. Wali okyaye? Twali tukyalabagana. Kata kyakuyita. Nze ne baba tandabye mwesibako. Mwesibako. Ne kati nzuuno. Olabye okulaba Kasuku. Nga nze tonnansanyukira mukwano. Njija. Kwazi bagamba ladies first. Sayiso okulaba Shamimu. Nange nsanyusa okulaba. Oli mugagga. Alaikum salaam. Janat hi. Amaanyi kushona tuli nnyo ku Janat. Janat, webale kundeetera abantu bano. Obitugamba tetukuwulira. Nga tonnagula ku design Jab Jab Nation. Nzija. Ndi mukwano idi ajati di ya wike mba wano nga sente zo muzimpadde bannaye saagala ate mva wano tera bakubiri kituufu manja kumenyeka nnyo obuzibu ogudde bugwe tutambulira ku program maama mujja kitegeera nti mmwe mwampise onani ampereza ka nange yakushona wadde weerabidde nti oli mu office yo office yoki neera nze siina byama eno ojja genda ojja tukiikirira bande bakwise abimanyi Kasuku ateeka okuba nga abimanyi bakuba bampise naye sijja sobola genda kushona oli otya kushona yadda wano opposite Old Kampala Primary School Coronation Road naye wotonna weta botiga ekipande okireegera kushona ne ku kizimbe kwennyini kushona parking maridadi si bye biri mwalinga muleke yambaza madamu mukukyala tulize nange yanyambaza kwanjula n'okukyala mwakola okwanjula twakola kukyala ne tukomaawo nga ggwe kati ekyo oyongeddeko kyakyo kibuzi amba neyakutegeeza nti owange teyayagala kuba nnyo mubbi yajja ne kwanjula kati ani mubbi gwe kennyini kubanga oli emmere y'abantu bali ozzeeyo kushona munyumye kushona design tusangibwa ku Coronation Road okulinaana Pearl FM Radio opposite Old Kampala Primary School nga tulina engoye z'abakyala zonna ez'okwanjula ez'embaga n'abaami Kasuku nombuzeeko sikyakwambaza amasuuti anti yafuna ekiwato kya lawundi kiringa lawundi about era omulogo olindoza gwe twogeddeko yoyo yennyini saba Allah kuba nalinga nyambala engoye zo nga nnyuma kati abantu bakomplaininga newa makushona egundi gye nali mungangende wa Museveni yalimbi walinga jjajja kushona amazima gali kufuula badde ayogedde neera nzizeebwe ekitoyanguza ekkooti tomumanyi mukyala go wagiyiriba mukyala ne twekuba ebifaananyi nga talina kyakugamba oyo mwana mutemu naye mpa ku ssente nalabe negundi nga akusaba sente nga n'agamba yakuyambako olina ssente katonda jaziyako gamba nti ngenda kukuwa saawa zino siina hati oba ogaa naye togaa tolina saawa zino siina
obwavu butukutte bwagala tuma ete bugenda tumalawo tenati wali Jadat obwavu tebugenda tulu bawooli tuli kuggwe hi baby Janat hello okirabye bwe onkuba ebyaddala kekubyekawo naawe toli romantic bannaye Ruth Kalibalo omuwulizaako bannange badde ngenda mukubuuza Lucy yandiba nga agenda yayitamu ate ng'ayinza okuba ng'agenda settling eyo alhamdulillah yagenda akooya amataba yafuna omulimu mu office mu Red Cross eri gyakolera Ruthie congratulations era kati oyinza ofuna omulimu eri n'osigaza ekyawana ekyokutambuza omumwa shobegwa mbuuza nkubuulira ebituufu ekyokutambuza nze ntegedde newabula bannaye newabula Janati wabeetedde zino kyenkola nze oli ne bampeereza message atya siziddamu siziwuliriza kubanga mmanyi nti kati waliwo anvuma oba akutuuza mu kigambo nze situulira ddala mu bigambo kushona kyemba njogedde mba nkimazi kushona kati waleeta obuleega embeera n'obuleega bw'abakyala abagole akanyomera mu gomesi twakalabye dda kalungi kazi kalungi nanna twakogeddeko oba owedde tekamumalayo tulina kakwata bwetu tunaakalaba bulungi ako Zubeda kakutuuka tekantuuka kanene ebbere lyange tutu tulina ne beauty products abakyala bagala okukola skin zinyirire nga bwe mundaba kushona has you sorted kushona abazzukulu kushona ina abazzukulu kati ye muzzukulu wagaalibwa ani yazadde ani yazaala kwaba abaana alimba kushona bano banaka abaana bakozesa olinga ati abawala aliwa onazina gundi waliwo oli gwe twasanga omuwanvu yoyo azina mukwano kushona sibulira tewali akikubuuzizza nti olina omumpi oba nedda agambye obadde alina kyogera Rajabu Jalal Wagaba designer Mr. Welo yoyo Rajabu tabeera nnyo mu bino bintu Rajabu alina ebintu bye byabaamu ndowooza birala laba ono Rajabu si yalina wano Rajabu ye CEO wa Kushona Design ye CEO yali ne makooti eri ye muwanvu azina waliwone wabeere nnyo naawe azina amazina yoyo Rajabu yoyo oyo mama gwasinga okwagala obijjawa ye CEO anti omwana ye yalondawo omulimu gwa maama mukwano akola omulimu gwange bamuyita Jalal Wagaba Welo to the world tatunze ne batunga ye second born mutunzi ye yadda mu kintu kyange nnyo jini zange mwana azikwata bulungi nnyo mutyaba ujozileta mu motoka wali genda mu Benz ojeyo genda mu motoka ojeyo mu Benz mukwano byanjawulo genda mu motoka tebagiyita mu Benz era nakati wali wano yeeraliikirira tamanyi oba emmotoka ebibinanye binagikwasa omuliro bagiyita batya Benz Mercedes abeewa Bastam naye fe abe Uganda Mercedes kale wagigula ne tomanyi nabigenderako kale kati gwe gigule kwegamba wagula bandi wagoni mujje ku Kushona Designs kati yayongerako bino ebitonaatona abakyala engatto ebizigo pafyumu nga temunatuwayo biri eri maaso ku display kwata ku bintu biri eri maaso gyogenda obikwatira wano tebiriwo twabijjawo kati bino bikoyi tekitambaala Kwanza Kushona gowa wajjajja wange Gomez terevu teyawona ndowooza ziri eyo teyawona bazibba dda bazibba naye ate neyazibba yazitwala wa naye Allah akugumye yaguma dda anaaba kwagala mpozi nga kati nange nsekerera abafiiriddwa gw'owulira afiiriddwa jjajjawe ng'ogamba tukwaniriza olaba akagatto okalabye waliwo ne kano buno bwe busindarela shu naye kati kano Zubeda kakutuuka
eno nene Zubeda ndabye nga tojalese ku mulyango beda nonya mwana kyayingidde munda nga simulaba nedda omukazi omutuufu alina okuba n'ekigere nga tekisukka 39 kali gwoli kumeka gwoli ku 12 oli musiru obweda ndaba tewali mbuza mwana kyayingidde oyo ye mukazi omutuufu ndabanga waliyo mwana kasita omukazi yenna asukka 39 era mbawonize ne bagambe eringato yange ya bbeeyi nagigula $1 mpitirivu bafune bagiteeka efune space let it breathe Janat tell them they should to breathe they must say that Janat tabuziza ku bantu Sara oluzungu lwayiwa banna anze ndi kugwe naye balamu bange mwebale kunjagala mundetedde Kasuku balamu bakwagadde batakujuza yate bakole ki leo naye kushona no kunjagala sicho waba balamu babeera wano bonna kushona yalonda ekyapa manyage ayina mulamu afumba pilawo oli omukyala oli mami Seravi mani eno perfume eno product ya skin Seravi perfume eriwa no ino bya skin no skin eno moisturizing body lotion eno perfume yabasajja yabakazi nga yamitwala ana oh my friend bajita Sara yagala ya Sara taminayo Zara taminayo Chara ebintu nga bino tubina mu kushona designs kati kano kakola ki bakoledde skin care anti aging kano omanya abantu bambuza nyo skin yange enyirira ngamba kamba sembereza ebintu bino balekerawo okukola ki okulajana so mujje mu kushona designs bawe bintu biva mu America abasama bano bye baleeta era baleese biri wano biyitirivu mujje mu bituguleko skin zammwe ezinyirire Sara yana ya oje babot n'owulira anaago nga gagenda obeera oyitawo omwana n'agamba nti hi sir how are ya ng'akutakubuuzaako lwakuba kawoowo olaabe bakugiramu awo lwakawoowo waliwo abasajja bawunyanga ennume naye ono gwe baakwata mu buto ng'asomba ebintu leeta tulabe oyo nno omwana atugaoyo nno baamukwata mu buto ku myaka ayogeredde mu kamera nedda si mu kamera wamma tabadde naye abituwadde ti omwana nga anaafuna amutwala contradiction for men naye kawulira bekawunya obulungi nsekawulidde kampule kano Savio naye bano Savio bagondi perfume nnungi eno roolo ni perfume skausi ano badde ngenda kukuyamba Savio negwa tekuba perfume buli woje kano kawulire anka akeekuba ennyumba nnamba sisobodde by the way ava kuba simu wali ku landline nabuza Shamimu ali awo kyesitegedde akubega omwami wange abanonya katateredde mashallah wesiri tateredde nze mukka gwe nawe yasama mugamwa obadde onoonya ettaka woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gaza Road ku Entebbe Road balina Nakawuka Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5 ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko Kona Namasanga Mabombwe Phase 6 and 7 Kakiri Mwera Kakiri Magugu Nampunge ne Gobero Muguluka amasannyalaze n'amazzi weebiri ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. You have made money is lost your song. Yet Delta Cash is here with a car logbook loan from 2 million to 300 million. Come we change the song to who has money? We have money. Who has money? We have money. Wabi? Olinga B. Abadde alaba nga mubimbi omusiru oyo. Mweche ekinyindo. Naye ng'alimbye eki.
n'ogwogo buto akantu katini omuntu okwogerako ne bakuvuma ebigambo bingi naye obadde tolabika yali ku kamera nze kasimu kate ennyindo yeetudde abadde ataasa gwe ate ataasa kakukoze bubi lusozi lulamba lubika Zubeda leero obadde tolabika ebikomo bino ebikomo bya Gomesi bino bya Gomesi yes original from from Massachusetts ekyo Massachusetts nze atakimanyi bali nakuga nti ekyo Shona webale kola webale kuwangaala mu mulimu tangulire kano kameka kushona mukaaga emitwalo mukaaga bwe kati bakakuwe Zubeda oli kinzijukira ke neyanza my blaza kakusasulire wano singozi mpadde nenzirya nedda mukwano ole yagala kuleka mukisa gwa sente mu kushona kwata nkakugulidde balance bajja mumpa nfunemu amazzi ku Mande bw'oba ojja okukola jangu ng'okambadde ekyo nkugambiddewo wonna weekubirira essimu njagalo gye ng'okambadde ojjukira essaati zo ze wandeetera ogeza n'otakambala byonna ku kushona design your home of value yes your home of value nawe akantu bekakunyumidde Zubeda wenna olinga omuspanyola sinze yafumbira abaspanyola nalaga mpa ku bundazi ntwajja fiira wano muti abajjako tugende naye nga nsiimye nnyo okukyalako mu kushona designs kale hajati otwagadde tugenda mu mmere jasi olumu osirikamu nnyo naye tolina bw'otusuulira ajati wasirika nnyo ajati twakukola ki omuntu ojjukira buno ojjukira nti bano bantu bo abantu batuloga twawukane naye tebajja sobola pakubundaazi kankuweeyo kigambo kakidede ekyo ekyeddogo abalala bakuzaayo abo balala balimalako n'ensi ekipande yakibalekera nanga omukazi byatugamba ebibyo laba ekipande kye yakyerabirawo gwe abantu beewa bawona ajati wali tobasaana baali bamumaze wali tosaana wansi eyo ajati enkola gyokola mu Gomesi kati jjukira ajati yagula matiriyo n'amuleeta wano n'atuula n'alyoka akwata empiso n'alyoka ayongerako n'akyusa design yonna ne batandika okunoonya oba eyo yawa oba yawa ne baloga baali bamumaze bakulogako n'olaba enzikiza abantu nakira abantu balina okukuloga nga nsiiba nkugamba va wansi eyo nga towulira mbu nina kuba ne bulanki jjako tumale okwogera muno omugagga waffe owaayi gyebaleko oli otyazaamu akwisani nti abajjako ebintu byebyasookojjeko onowulya bamuyita bebi ate amuyita. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange